46. Naye ogende ekigambo 46 buli omu ateekawo ekiki. Waliwo yagambye alina abaana 46. Waliwo yagambye alembedde emyaka 46. Buli omu yataddewo ekiki ekyateekawo. Naye ago ge maanyi agali mu art. Era abantu mwenna abayisa mu art amaaso mulimba. Artist ateekawo akantu kamu ne kakonfusinga abantu ne mutandika okikubaganyako ebirowoozo ategeeza ki. Ge maanyi agali mu art. Era mwenna ba artists bannange ennaku zino obuyaga nyingi mu art. N'okutegeka obutegesi kyo kizibu. Kiri very expensive. Ebintu sika bingi naye nsaba temuggwamu maanyi. Ne muggulu waliyo okuyimba. Tekusobola kuggwa mu nsi. Era tujja kuba nga tuyimba ne art ajja genda maaso nga akola ki? Agenda maaso. Ennaku z'omwezi 21 ngenda kubeera Masaka ku Maria Flow. Ku Serena gigenda kubeera emitwalo 10. Singa babaddewo obusobozi nga Serena batuwa ya bwereere, nga ne Fenoni atuwa ku bwereere, nga n'aba radios batuwa ku bwereere, abawagizi abo saandi basabye ssente naali bagende mujje tubayimbire mu buyimbizi mugende. Naye twasabye akasente ako tusobole okubakolera ekintu ekirungi ekijja mu ssente zammwe, ekijja mu buwagizi bwammwe mutuwagidde ebbanga lyonna. Kubanga mmanyi teri muntu ansuubira kola nsobi kuba tobagenda okujja mu sheeru. Kakati saagala naye kuteekawo omukisa gukola ki? Gukola nsobi. Amaanyi ago gava mu mmwe nga musasudde emitwalo 10 nga muguze tebo ey'emiliyoni 3. Awo nange ne mbakolera ekintu ekirungi. Ndi musanyufu nnyo nti nina amagye. Nti ndikoola obulago ne bwe bwepanka nga Sitaani azeeko ku duty. Nga omanyi Sitaani yeeyitiriza nnyo. Sitaani ne bwajja ku duty eddoboozi ne lifa, nina amagye agamala sheeyo okugwa ate ng'ennyuma. Bonna bantu basalawo okuyimba sho tenyuma ennyuma ate ng'ennyimba zaye zonna era basobola okuziyimba. So mulwekyo temusuubirayo kuba disappointed in any way ku lunaku olwo. Mbalinze mikwano gyange ku Serena Hotel. Bwe tugenda e Masaka ku Maria Flow, okusookera ddala abantu b'e Masaka nze audience zensinga okuwa ekitiibwa mu bulamu bwange. Nti nga njogera sirimbanga ne bannange bano we bali abajulizi baffe. Masaka bwe kugaana mu ndongo okuyimba kuba kugaana. Okusembuka busembusi n'ogenda mu birala. Naye ffe Masaka oba budde yonna okutwaliza wamu yatukkiriza nga tuli baana bato. Okuviira ddala mu Diamonds Production. Kakuvira ddala eri mu Biblos. Nga tugenda muyimba erukaya ne mukola biki. Masaka netukkiriza nti obwana obwo obuto naye bujja kukola ki? Bujja kuyimba. Masaka tugiwa ekitiibwa ky'amaanyi nti mu bawagizi baffe abo be tuyitanga bazadde baffe. Nabasabye emitwalo 2. Ate era olaba bwe tuva ku Serena tugenda Masaka Street. Lwaki njagala nga nkyalina energy bulungi nyimbira abantu b'e Masaka bulungi. Nabasabye emitwalo 2 lwa nsonga. Abantu b'e Masaka mugwana ekintu ekirungi kuba mubimanyi, mubitegeera, mutuwagidde, mugwana ekintu ekirungi ennyo. Naye buli kibadde kitulema okukola nga olumu tubaleetera obuuma alinye muwaya naakoze ekirwaki omuntu abaaba anaafisse kasente ng'alwana alabe ng'afissaawoko kuba kati bintu just omuntu oga nti no owa stage agikuteredde e Masaka obukadde buli 10+. Kakati bwe kusaba emitwalo emeka 2 musobole okufuna ekyamaanyi, mufune screens nga nnungi, mufune stage nga nnungi, mufune sound nga nnungi, mufune n'abayimbi nga balungi kuba sigenda kuyimba bw'omu. Naye ate saagala kuleeta munnange olw'okuba njagala olw'okuba ati okunyiiza amala okuyimba mugambe baayi gy'oli emmotoka ye enywa amazzi. Nedda emmotoka ye enywa mafuta. N'olwekyo osaba abantu b'e Masaka tukkirize emitwalo 2 tugikole ki? Tugisasule bere entandikwa. N'abalala manyi bajja kwongereza musobole okufuna ekintu ekibajjangu abantu b'e Masaka tebagwana kuzanyirako. Nga nvuddeyo njagala kudda wano. Mwami Ronald Mayijja webale kujja. Webale kuba nti oli wano ku Papa Sport. Tutambudde olugendo luwanvu okuva gye tuvudde. Tewali nsonga yonna nga waliwo kyendimu nga Mayijja tolina kubaawo. Tewali nsonga kintu kyonna ky'olina kubaamu nga sirina kubaawo. Ekyo nedda. Zikulwange mutima gwange ekyo nedda. Era webala okuba nti essimu yange wagiwadde ekitiibwa n'obanga oli wano
Mukama agopera omukisa ogw'amaanyi buli kintu kyonna kitambule. Nkakasa kino kiddamu ebibuuzo by'abantu bingi. Omanyi abantu baagala nnyo okumezaawo ebintu byabwe. Ono n'ameza kino, ono n'ameza kino, ono n'ameza kino, ono n'ameza kino. Between me and Ronald Mayijja, we are brothers. Era we will always be brothers. Ne bwe tuli batufudde tulibeera baluganda mu ngeri yonna. Njagala okwebaza Ronald Godfrey Lutaaya. Okusooka twebaze Katonda okutuseeseetula ku ddaala. Kale mukikubireko mu ngalo. Mpulira essanyu lingi nti nange bwe mbeera awo nga waliwo anzoganya, nina essimu gye nsobola okukuba ne ngamba naye Ronald, tolinaayo ssimu mpanvu esobola kunnyamba kuboona ntawaanya. Kati omuntu oyo n'agamba ani oyo aluleeta nti gundi nti tumugire bwe tuti ne bwe tuti. Bannange ebintu ebyo bikulu nnyo mu bulamu. Buli lw'obeera n'abantu bwe batyo mu bulamu bwo, abantu abamu bannaabwe baseeseetula ku ddaala oba bwe bagezaako okubasingako, emitima gikyankalana. Ne weeraga nti buli lubeera nga mwekana, ekizibu ekiribasanga mwena temujja kukisobola. So nga bwe kijja nga waliwo alina amaanyi ag'enjawulo, ekizibu ekyo mukikola ki? Mukisobola. Mwami Lutaaya, congratulations. Sifunanga mukisa mu butongole nga bwe tuli wano okuyozaayoza olw'okubeera nti oli mukiise wa Parliament. Nagamba abantu nga oli mu kalulu ne bagamba akoze atya nti Lutaaya yeesimbyewo biri ebyokujeregerera bye baakolanga. Ne bagamba byonna ajja kuyitamu. Ne bagamba lwaki konze mumanyi mbaze naye ebbanga lyonna. Mumanyi bw'aba alina kyayingidde ng'akyagala ajja kuyitamu. Ne babakana, ne batandika okwogera bye baayogera. Bagenda okulaba Lutaaya akoze eki? Ne bagamba era bw'ajja okukola okugyawo ng'agaanyi ajja kukola, abantu ajja kubakolera. Amawulire g'enfuna abantu bakolera. Nedda abantu bakolera era tojjanga ogwo. Abantu bagidde ebbanga ddene. Omulimu gw'obakolera kirungi naye okusingira ddala webale kuwa ssimu yange kitiibwa kuba yabadde leeti nakubidde leeti ne maama wange mundabire kuba mmanyi nti bizibuzibu ebimugaanya okubeerawo naye akukkiriza n'ojja naawe n'okkiriza n'ojja kuba leero olw'osoose okutuuka wano eno epapazi sports wano wuwo ate kuyidi agenda kuyimbira wano Ronald Godfrey Lutaaya. Ndowooza ekyo kiddamu era ebibuuzo bingi eri mwenna. Tukitegedde bannange, kiddamu ebibuuzo biki eri mwenna. Olabanga abooluganda beekuba engumbi zaabwe bakole ki? Baveeko baviireko ddala ojja kuswalira bwereere. Baviireko ddala ojja kukola ki? Tetulina nsonga. Mu ntuuyo zange mulimu entuuyo za Mayijja, mulimu entuuyo za Kusaasira, mulimu eza mukulu Lutaaya. Mu ntuuyo zange mulimu entuuyo za mwami Seruga. Mu ntuuyo zange mulimu entuuyo za Mugenzi Frederick Maiso. Mu ntuuyo zange mulimu entuuyo za Maureen Nantume. So ne mu ntuuyo zaabwe mulimu entuuyo zange. Mu ntuuyo za Haruna Mubiru mulimu entuuyo zange. So n'olwekyo tugatta ebintu biki? Tugatta ebintu bingi. Nafunako challenge emabega awo bwe nali e California. Mutabani wange Junior n'annoonya, ye Junior muwala wa Kusaasira, muwala wa Seruga. Daddy, it's me Junior. Junior Chulu, what I say nti agenzi. Junior Chulu, Daddy, it's me Junior Seruga, was okay. Oliwa. Ne twinoonya nga buli mwana onoonya munno okuva mu mayiro nga bimeka? Nga bisatu. Naye omwana bwe yandaba ng'alinga alabye taata we, ng'alinga alabye maama we. Kakati awo kati ffe tutandike tugambe tutya? Ekuba kwekukuusa kwebuzaabuza abaafukaanaabo ziba ebintu biba. So n'olwekyo bannange nsanyuse nnyo. Bannange emikwano gyange byenkuze nabo abayimbi bannange mwenna mwebale kujja. Sho tugenda gikola, shegenda kuggwa. Abaguze teboozi bayimbi bannange eyo yengeri gye tulina okugendamu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwebalire era tugende bwe tutyo. Kubanza embala abayimbi abeesobola tuwera 10. Buli muyimbi bw'agamba nti nguze ettego ya Lutaaya
abawagizi akasente tekalabise era ati lisiti kijja kubeeramu abantu si bwe kiri bannaye tibuli muyimbi okay kale ebintu bitono ebiruma Haruna kubadda naye tebiba bingi biba bitonotono bwe bityo naye tumaliriza ne tubitereeza katuyagala ngambe ntya abayimbi bangi abaguze tebo ya mesarch Semakula abasobola mwebale naye tukikola abayimbi ku bayimbi bannaffe ffenna tuvengayo tuwagire mukulanga mu buli kintu kyonna na buli omu platform eyo gikozese munna asobola okubeera obuki asobola okuba obulungi kale no n'olwekyo kale nekulanda ssaawa eno gasooka ekkomaawo ndeke mwagana ddamu ebiteeso tweyanza nnyo papa